Bannayuganda bettanira nnyo omupiira gw'ebigere ogw'abaami naddala ogwa Uganda Cranes ttiimu y'eggwanga. Kino kyerekera munnamungi w'omuntu awamu n'okwagala okwolesebwa mu kugiwagira okuva mu bawagizi abeeyiwa mu bisaawe buli weezannya. Naye ate bwe gutuuka ku ttiimu y'abakyala ey'ebigere She Cranes kati eyitibwa Uganda Crested Cranes ng'ezannya si bwe kiba. Abawagizi babeera ba lubatu era beeveera bya nsusso bw'ogereranya ne bannaabwe aba Uganda Cranes. Bannayuganda kino bakitadde ku ffufa obutafaayo kugulanga nga bwe bakola ku y'abaami Uganda Cranes. Mujje tulumbe nga bagamba bano abasajja Uganda Cranes mujje tulumbe n'abakazi bagamba nti She Cranes mujje tulumbe. Kyo si kufokasinga ku basajja bokka. Abandi bagamba nti omupiira guno Uganda tegutumbudde kuva wansi. For example nga ono ogamba mbu FUFA enayo kampu y'abaana abato anda abalenzi nenze sikiwulirangako abawala mbu kampu y'abawala ya football teriyo. Honorable Alan Sewanyana omubaka wa Parliament wa Makindye West era minisita w'ebyemizannyo ku ludda oluwabula gavumenti ku mupiira gw'abakyala obutajjumbirwa akitadde ku kuba nti muzannyo mujja mu ggwanga. Omupiira gw'abasajja gwatandika dda okusooka omupiira gw'abakyala. Kugamba omupiira gw'abakyala gwakajja gwetaaga okusomesebwa abantu ne bagumanya nti gye guli. Ekyokubiri n'obutonde bw'abantu mu Uganda amawanga ag'enjawulo gakiraba ng'ekivve omukyala okwenyigira mu kisaawe azanye omuzannyo oguzannyibwa abaami. Era awadde FUFA amagezi okuddayo wansi mu masomero n'amatendekero aga waggulu okuwagazisa abaana nga bakyali bato. Sooka okugunjawo liigi z'abakyala okuva ddala mu first division paka ku level eya waggulu. N'ekirala okwongera okusomesa abantu mu byalo ne mu masomero ne ku universities obulungi obuli mu kuzannya omupiira gw'abakyala ne bagwagazisa abaana okuva ddala nga bato. Katusuubire okuva mu ndowooza z'Abannayuganda awamu n'endowooza y'omubaka wa Parliament tunaafunamu ekyokuyiga butya bwe tukulaakulanyiza omupiira gw'abakyala ogw'ebigere. Mayombwe Steven, Mark TV, Amasu.